Ssaabawandiisi w'ekibiina ekitwala omuzannyo gwa netball mu ggwanga ekya Uganda Netball Federation, Anet Kisomose, akowodde bannayuganda bonna okubawa obuyambi kibasobozese okutwala ttiimu mu Botswana ne Australia okuvuganya mu mpaka z'ensi yonna. She-Cranes yawangulwa Malawi mu mpaka za Diamond Challenges ezali mu South Africa omwezi guno. Yakwata ekifo kya 3 era nga mu nsi yonna ekwata ekifo kya 14 mu kubaka omupiira. Ttiimu eno ezzeemu kutendekebwa mu kisaawe Namboole nga yeetegekera empaka z'ensi yonna ne Africa. Kyali kya nnaku okugenda kwaffe kuli mu lusuubo. Nga bwe twogera kaakati, tiketi tetunnazisasula, tetunnafuna ssente zonna zigenda kukola ng'omugatte ziri miliyoni 19. Bwe tuzifuna tulina okusitula olunaku lw'enkya. Bwe tunnaba tetuzifunye tujja kusigala tutereeze, tutrayininge, tukole ebirala. Abatwala ttiimu eno batongoza kafuba ow'enjawulo ow'okuyitamu okusonda ensimbi zino. Muno mulimu okukoleza abantu emmotoka nga 11 omwezi ogujja mu paakingi ya Game Shoprite. Buli mmotoka bakujoleza emitwalo 5 kyokka nga n'ayagala okubawa obuwi ssente ayanirizibwa. She-Cranes era yakugenda ne Namirembe Cathedral okusabirwa nga 31 omwezi ogujja nga tebannasimbula okugenda mu kibuga kya Australia ekikulu Sydney okwetaba mu mpaka z'ensi yonna ez'okubaka. Tugenda kwoza emmotoka ku lunaku nga 11 omwezi ogujja wano ku Shoprite. Na kwoza emmotoka ku lunaku nga 11 omwezi ogujja wano ku Shoprite. Basponsa baffe bagenda kubeera ba Shoprite n'aba Game abatuwadde parking yard yaabwe nga buli mmotoka egenda kwozebwa ku mitwalo 5. Abayina emmotoka n'abatayina mwenna mujje twetabe mu mukolo guno tulabe nga tufuna ssente ezigenda okumaliriza ebiruubirirwa by'abawala baffe nga bagenda e Sydney. Era ku nsonga y'emu aba Vision Washing Bay ab'ebugoloobi beewaddeyo okwetaba wano n'okuleeta ebyuma byabwe okwoza emmotoka ezo era ne tiketi zijja kutundibwa ku mulyango tulabe nga tuwagira abaana bano okugenda mu maaso. Empaka z'ensi yonna ez'okubaka zaakubawo mu August omwaka guno mu kibuga kya Australia ekikulu Sydney. Olivia Nakate, WBS TV.